Nange kulekayo mu ddwaliro. Tuvudde mu ddwaliro. Eddwaliro libadde ddungi, libadde lyakabi. Anko Chameleone esaali atya? Chameleone mulungi. Ayogera ku Chameleone essanyu liba lya mutwe. Yes, because he's my brother. Chameleone ensi yonna ekimanyi mulwadde. Chameleone ensi yonna emusabira. Nazo okubasooka okumuwa essaala. Kati wabadde ne Uncle Balam akubye gita nga yeebaza bonna abamusabira essaala. I was the first one. So that is good. And the mileage for me. So kati mpulira bulungi ambuulidde ebintu akubyemu akaamaawo. Kitegeera akalaga nti agenda kukomawo ng'ali strong. Kitegeera akalaga mbu agenda kukomawo ng'ali strong. Era yena ne command zagambye zambuulidde bye nina okukola nga taliiwo. Era ngenda bikiriza. Biki byakugambye oyina okukomawo n'ambuulira bye nina okukola nga taliiwo. Togenda bitubuulira. Business partner. Nja kuba mbibabuulira in bits. Ojagenda nga mubitegeera mulabe ekyo mugambe ekyo Chameleone. Kugamba gwe gwasigidde ebyene Kampala wali. Anti byonna tujja. Tubadde era twagala kubuuza chain eno gye tulabye nga akuwa oba. Omayeze ni muntu nyo wasooba. Naye ampadde no chain. Right? Yakirabo. Kumbeererawo naki kitegeera. Eno chain. Tugiramuzaako tugitutte wali ne bagikebera ng'eri legit batubulira ne sente zeeko ng'eri mu meka egula omutwalo gumu 12 ogwa $. Zemmeka ezaawano miliyoni oba nga 4 n'omusobyo wanje miliyoni nga 4 n'omusobyo eno so kakati agimpadde n'ambulira n'ebintu byesobola kubabulira wano byonna n'ebye mujja okujja nga mulaba eno chain ya miliyoni 4 ino Chameleone bw'abadde ampa kino ensi yonna erabye nti atodde ku byabugagga bye. Omuntu bw'aba mulwadde ebintu bye eby'omuwendo eby'ebbeeyi aba ayagala bimubeere kumpi. So Chameleone akutte ku byabugagga bye nampa n'akuwa. Kati nange kyenyinza omusasula nga Chameleone. Shows zonna Chameleone z'abadde alina ku nnaku enkulu. Owulira ngenda ziperforminga nga sisaba balance. Era gwe oba watimba Chameleone ng'oli eyo kubira bukubizi King Michael oba okubere basimu oba mutima tukole time schedule nzije nyimbe tujja kulirayo nti nsabye balance nambule ngende because this is priceless. Kitegeera kisinga ne balance yonna gwe babadde bagenda okumpa okwo kwe bayita okwebeereramu n'okweyagala kuba Chameleone muganda wange mu bubi ne mu bulungi wano concert n'okumbeerera okuyambeererawo naffe twaliwo mwaliwo naye ate Chameleone ali extra walina ebigambo byaŋŋamba nga ndi ku ntaano okwe nalinemetteko nga nina byempulira alina ebigambo byaŋŋamba ebyanzizaamu amaanyi so we are moving on, we are rolling on with him so kyakabi ekyo kyekiriwo kati naye n'ebirala byaŋŋambye akama kankubye mujja genda mu biraba practically. Balamu bw'abaddeyo kikyamu amusuniddemu enanga ng'amugamba nti nebaza nnyo abansabira essaala zonna nzifuna Ankubalamu n'amugamba nti ngenda kuwayo ku ssente naye nga si nningi naye ate byagenda omukolera bisinga ne ssente so Ankubalamu tumwetaaga nnyo mu industry eno era nekyakoze kyakabi nnyo. Lastly abantu abakyasekerera Chameleone nga bagamba ebintu ali mu kufeyininga obulwadde bwe ebyo tebibulamu kati ffe tuli bayimbi naye nze King Michael siyinza kuddaawo nendowooza nti ensi yonna enjagala oba siyinza kuddaawo nendowooza bafans bonna banjagala byennyimba abamu babidisinga babyagala naye abagala King Michael ng'omuyimbi n'ennyimba ze bamanyi gyebali so kati tosobola kugaana oli atakwagala kwogera kyayagala. That's freedom of speech. So kati abo tubamanyi era tubaleka nyefe tuba ku kituufu abagamba Chameleone afeekinga obulwadde agenda mu America for further treatment otegeera bagenda muteekamu ssente gavumenti beere muteekamu ssente UX awedde wali muteekamu ssente ogatte ne saala zaffe bw'amala bamaze okufunamu bulungu bwanguba agenda ku Ireland engeri gye weewaddeyo okubanga twayimbira yandisaanye okumanya ogenda yimba nnyimba ze obogera yimba era ne buli muyimbi ali eyo kino kikuutira buli muyimbi ali eyo oyagala Jose Chameleone buli muyimbi ali eyo ku luguudo kuba kutimbye oba omanyi kuliko Jose Chameleone naye nga bamutimbyeko. It's not a problem to pass by.
noyimba nogenda tukijja tuyamba nabadde ngamba nti tugenda yimbira ku kabiri sagambye mbwe abayimbi fenna bano tugenda kuyimba ku kivulo kimu buli omu alina kuyimba ku gy'asobodde tugattawo n'okumubeereramu so that's it. Gwe champion wa Uganda kwagaliza olugendo olulungi kwagaliza trip ennungi ate njagala ne kaya kayimba okoma otukayimbe okajukira kayimba kafaako bakayitani esala zimusabira nzifuna amwe balenyo abansabira esala zimusabira nzifuna nkajukira ne afande General Moze ngena mugamba nti muganda wo agenda mu America ku Mande akole ku ntegeka engeri gyogenda mu wali express wali Entebbe olabe nti o flying ate tukusupporting ngenda kwogera naye omukulu General mutumide ate president tata president omusaba waffe oyo baby boy oyo yitumupatanga baby omusaba ni baby boy batuletereni oliva le bas kati naye mu obubaka ani General tata muzeeyi nyine mwero baka yes muzeeyi tata afa kulembedde eggwanga lyaffe lino alwanirira eddembe ly'abantu alwaniridde obuntu n'abantu okutambula mu nsi nga teri akamugonako ekyo nsooka okwebaza omukulu w'eggwanga weebale kutendesera ekiriiti ya ggwanga weebale kubeera muntu mulungi ensi gwe gusoose olutalo ogwasooka simanyi okyajjukira wampeereza ssente n'ozijanjaba sifunanga omukisa kuddamu kwebaza nenja omanyi nti mutima ogwange nesiima ate mpozi muzeeyi kisembayo njagala enjini yange ne bagikanike olyoka olebira biri mukaga bitwita mu katongo mu batwita nemuzeeyi wange tweyanza nawe okuuma eggwanga taata webalibagifidala kale obubaka bwali bwa President Museveni kale bwamuwozie mugambe nti tuliwamu MK uyise emirundi emeka awulidde mukwano gwange nyo mwagala nnyo muwange oyo twaseba nga tuwulanganye nga bimanyi nabeerawo ku birthday saasobola kubaawo naye kyobumanya mu mutima ogwange nkwagala nnyo bakona abantu aboogera obugezi kyakwagala naye nga baagala jaabwe nze nkwagala woligwa wetuligwa kiwedde bamuyita Museveni naawe MK next ate ono Kamiro natakoga atagenda jajjayo modeli ya baby boy yes man baramusabulu yanjireta ate mu celebrity style. Nimba kubeno. Kiki ekyatuuka ku kickboxing oyo gwe wali okola? No, it was my childhood. Abono okulanga wenoonya. Era coach media training nga. Tuvola bali mu America coach media mwebaza ni mwanye kitiibwa. Tuvola zisibera na gaali. Zenyini zegaali. Tobera na gaali gwe gaali? Zenyini zegaali. Egaali eri wa Michael. Ati nze gaali. Gwe gaali? Yeah.
olimu eggaali z'abaana abayimbi nga mmeka omuyimbi w'omwete alina eggaali nze King Michael nze kanyini nze ki gwe eggaali oba ewulira onumbe okimanyi tosobola ne bwe wajja n'eggaali y'abantu 2 so kati ewe kijja era bwemujambala bwe nti enaiti yange enyumira nnyo kuba tebabaki mumbi kigwe weewulira gwogamba onoosobola omukuba ne bwabeera kickboxer w'amaanyi no fighting depends eba attack okulwana kataze nabivaako okulwana kafu okw'amateeka okitegeera okusobola nakuno okulwana kwa street nakwo okusobola kati sinzira oli byagiddemu okw'amateeka ojja byakiyaye tutinga byakiyaye ojja kw'amateeka era kuba by'amateeka palasa omusobola muganda wange nze kenyini nze ndi black belt abakimanyi bakimanyi esebo kuba tebalabangako bintu ebityo naye nga baba baagala entertainment entertaininga abantu ajja yenna ajje tubalagemu engeri bazanyamu karati osobola karati anti black belt gwegenda ku buku kinoonyereza gwolabyakola byebiki ebyo omusobola ye omusobola gwe simusobola kuba wakabi ate yakuba by'amateeka ate bibye iko n'okuwangula n'okugenda mu nsi endala ye professional ye so me I chose music kati nze ndi muyimbi naye bw'ozijjamu mu by'okulwana nga skills zivaayo so I have my self defense